Mutya baganda bange gye musinzira okuba nga mutulaba webale kusubscribinga webale okungoberera yonna gy'osinzira okuba nga ate gy'oli kasubire nti oli bulungi. I salute you. Oli wakabi nnyo kubanga oteekako datawo n'onfiisiza obudde n'ondaba. Nze Jamal mwena mbabuuzaako bw'obanga oli mupya subscribinga ndekamuko ku kigalo kibeera kinkolera tutambule mpola mpola. Si bwa toyagala munnange leero kireka naye nga nkwebaza kuba osobodde okuggulawo n'ondaba. Banaye nabadde nyina ebintu bye ndabalabaawo ate bannange ba blogger tulekerawo okuwaayiriza kubanga waliwo muganda wange gwe batandise owaayiriza naye nga banaye tekisoboka ekyo. Omanyi oli musajja wa ndiga, kati engeri gye ndi omusajja ow'endiga muganda wange oli. Ensonga ya Bruno Betty ne omwagalwa we njulidde bannange. Omwagalwa we ensonga za Bruno Betty banaye tuziveemu. Era nze bwe mba ndi wakwogera ku nsonga za Bruno Betty njagala kubagamba bwenti nti ebintu byonna ebiyita simanyi agenda kima, simanyi agenda kukimayo bintu, simanyi biki. Bruno Betty ekisooka musajja Muganda. Mu Buganda oba owemuse. Nze ndi ttiimu Bruno Betty ate era sijja mmuwagira kugenda kuggyawo bintu. Naye kyemmanyi takisobola kikola. Ekyokubiri kye nategeddeko bali baagalana. Kati ebintu by'abaagalana tusooke tubiveemu tubireke. Naye Bruno nze wamma njagala kukugumya. Ebintu byonna bibeerawo naye nga ebiseera ebisinga manyifu abamawulire tetulina ludda. Naddala bwe tutuuka ku ggulire nti lye litunda lye liba likola. Okusinziira embaga bwe yali okwanjula bwe kwali twandibadde tulinda nnyo ne tuwaako ku sayidi y'omwana omulenzi n'ayogera. Bruno yavuddeyo n'ayogera yabadde nani? Yabadde ne mwami Ssenkubuge nani yayogedde omulala. Naye sinnaba kuwulirako ku mwana muwala ye bw'ayogera kuba byonna tubyogedde naye tannaba kwogera. Oba oli awaliwo ne ky'akawunti, waliwo bya akawunti juzi ebyafubutukayo awo nga biraga nti omuwala alina gw'anyumya naye. Ne Bruno guma ebyo abasajja tubifeesinga. Ebiseera ebisinga osobola okukiraba nga ekiri awo bwe kityo naye oluusi kiba kikuwa n'ekyokuyiga. Oba bituufu oba si bituufu naye kiba kikuwa ekyokuyiga. Ng'omuvubuka n'otuula n'oggyamu ekyo n'osengejja. Kino tobeereyo omuvubuka gwe n'ozina gudiikudde n'ogamba nti oyo Bruno musiru. Saagala osalire Bruno musango kubanga Bruno ebyaliwo. Emberebezi yava ku birthday nti bwe yawa omuwala ekirabo omuwala nga teyalabika. Asobola okuba nga teyasanyuka, asobola okuba nga ye like naturally nga ye ali bw'atyo. So nina akatambi ke nawuliddeko kaawo oli yabadde ku ssimu ng'agamba bagenda kuggyayo ebintu naye Bruno tasobola, sisuubira nti asobola okukikola ekyo. Sisuubira nti asobola okukikola. Kale naye era ezo ensonga bwe zitusaagala nnyo zitunuulira nnyo wadde okubeera nga tuzimalirako nnyo obudde. Bannange ebintu by'obufumbo njagala okubategeeza nti abantu tebakyalina nsa. Bantu babbi. Natunuulidde omusajja, waliwo omusajja awo, omusajja gwe babba. Yali Bungereza nga gy'akolera ng'avuga bbaasi, omukazi n'amubba. Mukazi n'agula poloti, mukazi n'azimba ennyumba naye byonna ebyembi unfortunately yabikola wakati mu kubeera nga oli tayina nga tayinaako wadde ekipapula n'ekimu. Kino nno kitegeeza ki eri muganda wange ggwe ali ku kyeyo, eri muganda wange ggwe ali wano e Uganda, oba oli muwala oba oli mulenzi, oba oli musajja oba oli mukazi. Nze sikyesiga bantu, nze sirina munnange, sirina.
seetaaga na mikwano. Waliwo ebintu ebimu nga bikusukkako kubanga nze nyina ebintu bye nalaba nga mu nsi olina kubaawo ggwe n'abaana bo. Otegedde? Gwe omusajja kazi muveeko, nakuba ggwe n'abaana bo. Gwe omukazi omusajja muveeko, ggwe n'abaana bo. Kubanga kambabuulire, wano omuntu asobola okukugaanira mu kintu kwonna wadde akimanyi nti okikola ye maama wo oba taatawo. Ate era okuleka ng'omuntu muwumbatuutu, omwana asobola okugaanira kitaawe oba nnyina. Kyobola nkugamba abantu bano babiri be bokka b'osobola okusigala nga weesiga mu nsi muno. Naye bwe natunuulidde sitole y'omusajja oli bambi, yakomawo wano ali mu kusula mu kazigo, yaweerezanga ssente, oli omukazi azimbye. I mean, omuntu tomuyinaamu mwana, akuweereredde omwana we, yabadde aweerera omwana gwe yajja naye. Bano be bayita abajja na nnyina, bamuweeredde. Omusajja oyo kale wadde oyinayo omusajja omulala, omusajja oyo lwaki tomuwa comfort n'omubuzaabuza nga yakajja wano eno n'omubuulira, kale n'omugamba naye nze nina omuntu. Wabula ku ssente zonna nakola bwenti ne bwenti, nnyumba eyo tugitunde ffenna tugabane. Kuba teri muntu musiru ayinza kugaana ng'akimanyi bulungi nnyo ku lupapula lw'ennyumba eyo talinaako wadde erinnya lye. Taliiyo. Teri muntu musiru ayinza kukola ebyo. Taliiyo. Kati naze ngattagattamu awo nga ntunulatunulamu awo ne ŋŋamba mazima ddala abantu tebakyalina mukansa, tebakyalina mukaabuntu. Abantu baayonoonekera ddala, baafa, baagwamu ensonyi. Kubanga omusajja bambi namutunuulidde ng'akaaba, nkimanyi mwalabako ku kavidiyo wano, amawulire gaali ku bukedde agatali konfu, njagadde kukikomentingako. Omusajja namulaba ng'akaaba, nekimuleetera okuba nga omusajja asibye ennyazaala, asibye n'oyo gwe yali ayita mukyala we. Oba ova e Uganda n'ogenda omuntu nga omwagaddeko just myezi 3 oba 5 oba 6 naye nga tolina bamwetegereza bulungi, tomuyinaamu mwana, kiki ekikubeera ng'oli e Bulaayi eyo osindika ssente ozisindika e Uganda? Lwaki? Lwaki oba okola ebyo ebintu ebityo? Okitegeera? Lwaki? Kye ndowooza nze nga nze, buli muntu alina kwebeereramu, enjogera y'ennaku zino. Naye weebeereddemu otya? Weebeereremu bw'oti. Uganda weeri olwaleero essente ze zifuga buli kimu, naye waliwo we zeetaaga okuba ng'osobola n'ozissa ebbali n'okozesa obuntu bulamu, kubanga abantu tebakyalinamu ka buntu bulamu. Munno tayinza bbeera mu muzira, munno tayinza kuba ng'abonaabona ng'akusindikira ssente n'ozigulamu poloti n'ozimbamu ennyumba ng'etemagananga muntu, naye ng'okimanyi bulungi muli mu bulamu mu mutima nti essente ezo iz'oli n'oteeka mu mannya go. Tetukigaana ekyo, n'oteeka mu mannya go. Omuntu oyo bw'akomawo wano eno n'okkiriza n'abonaabona n'asula ku muzigo, n'asula mu kyalo. Oba oyina amagezi ddala, obeeramu ako obuntu. Ebintu bingi nnyo
bingi nnyo ebibeerawo mu bulamu bw'ensi eno. Naye buli w'osinga n'okonsidaringa essente ng'ozikulembeza mu buli kimu, obulamu bugaana. Kubanga nze nnyina ebintu bingi bye ndabiddeko. Kuba nnyina we ntula awo ne neebuuza ne ŋŋamba abantu abagagga bonna mu nsi muno bakimanyi nti nno waliyo okufa? Okay, bwe bakitegeera nti waliyo okufa, kubanga singa bakimanyi tebandibadde tebakyakola, bakera ku makya sitiru ne bakola. Naye ggwe ndaba wali ofumiitirizaamu nti nno omuntu bw'afa, bw'aba musiraamu agenda n'essanda. Egyo bw'aba wanzikiriza ndala bamuteeka mu matiribona ga keesi ne bamuteeka mu biki. Essente ze ku akawunti azirekayo, ebyobugagga ku nsi abireka, tayina kyatwala. Ffenna bwe tufa tewali kintu kye tutwala. Abantu lwaki tetukyalina kansa? Lwaki tukyalina kaabuntu? Ubuntu yalaga wa? Kubanga gwe bw'omala okulowooza n'omala okukkiriza n'ogamba yes waliyo okufa, bw'omala okufa mu bulamu bwo kiki ky'omanyi ky'olowooza ekiddako? N'otuuka okuswala mu bantu bo, bw'oba musajja n'otuuka okuswala ku buko n'oswala eri mikwano gyo, bw'oba mukazi n'otuuka okuswala ku buko n'oswala eri mikwano gyo, nga kiri kye baali balaba nti ono ye Jamaalu, nga takyali Jamaalu, nga kirala. Ebintu bino ebya bulijjo lwaki bisinga bitumalamu nnyo? Omuntu osobola n'okutta munno, naye nga ekintu ky'olafuubalira naawe ogenda kufa okirekewo. Lwaki? Natuulira omukazi oli ng'ali ne nnyazaala, ate bannange kambabuulire, nammwe bamaama ate bannange mubeereko bantu banguko. Naye natuulira omukazi oli ne ŋŋamba ng'ali siriyasi. Naye era buleemu yonna egenda kudda ku musajja oba kale naawe omukazi, bw'obanga oli bweru ddala ddala. Kubanga kye wayogerako ko omusajja gwe wagamba nti maama wo gy'ali, lwaki tewayita maama n'omuwa ssente? Era kambabuulire, emikwano gituyamba mirungi, naye ekituufu kiri nti omusaayi guno bw'oba oguyambye gusigala musaayi. Kuba ne we yandibadde yayita mu muganda we n'amubba, ono omusajja waba azadde abaana n'ebintu ebyo bimala ne bikikuwa. Wakiri abafamire oba ab'ekika bakituulamu, bajja ne batuula ne babatuuza mwenna. Ekyo mbabuulire. Naye kati nze kye nalaba, kye nalengera mu mukazi oli ng'asobola n'okuyiiya n'apalappalanya n'atta omusajja ono, kubanga ono abeera kiremya. Mu bulamu buno bwe tutambuliramu, omukazi oli namulaba nga asobola okulaba ng'ono amulemesa. Omusajja wattu essaawa zino amagezi ge nkuwa, kulinnya nnyonyi kuddayo, bw'obanga vizayo ekyaliko nga n'eri omulimu gwali gukyaliwo. Linnya nnyonyi olinnyo oddeyo, kubanga ebintu by'ensi bissa. Ebintu by'ensi, ebyo eby'obugagga ebitaliimu, omuntu akussa n'akusirisa. Mbabuulira. Era bw'obanga ebyo ebintu obiwakana, nze sikyawakana. Sikyawakana. Banzitidde abantu mu bintu eby'ekisiru. Omuntu yatta maama wange mu bintu eby'ekisiru. Bw'oba oli musajja mugezi nga viza ye ekyagirina, nga mulimu gukyaliyo e Bungereza, kubanga wadde omaze emyaka 5, genda osobola okuzibirira after all wafuna omulimu gy'oli eri. Genda ozibirire, kati awo kikuwa ekyokuyiga. Toddamu kwesiga muntu n'omu, kubanga bw'obeerawo wano eno y'omukazi asobola okukola ekikyamu ng'alaba omulemerako. Jjukira kati musajja wattu toyina ssente, oyina stress, oli stressed, toyina ky'oyinza kuzzaako, okuleka okuddayo omulimu y'alina okubeera kati nga boosi wo, oddayo ku mulimu. Kitegeera anko?
So anyway, buluno togeza n'ogenda n'okima ebintu ku buko ekikola amakulu ate gwe muganda wange erinnya ennyonnyoddeyo ebungereza va mu bino simanyi ab'amateeka simanyi biki kubanga kirina we kyatuuka wendaba nti wakwata essente n'ozimuwa ne bwe walina lisiiti zo biki biki ebintu bino yabigulira mu mannya ge nga ye yaguze kati awo mateeka simanyi we gatafutawo kati awo nyina kulaba kanso nyina kulaba omuntu kanso n'atubuulira kubanga basimanyi we gatafuta awo amateeka tomanyi abesobola okuggyayo lisiiti ne balira lisiiti kwe yasindikira ono yafunanga ssente ng'azijjawa biki ebyo kooti bisobola okugendamu naye nga ndaba amazima matuufu ayiseemu asinga abantu tuddemu ak'obuntu bino ebintu tugenda kufa tubirekewo tuddemu ak'obuntu bino ebintu tugenda kufa tubirekewo era tufa tolina kyogenda nakyo togenda na kizimbe togenda na mmotoka togenda na mukazi togenda na musajja bw'ofa ofa bwogwo muntu anaba kuziika mwogwo mumwali muziikaawo ne mufumiitiriza okufa bw'oba tofiirwanga muntu mukwano ogw'osinga okwagala Mungu ayongere akusaasire oleme kukirabako nze nakirozaako bantu bange omuntu bwe tuti maama wange nga ye buli kimu n'akutuka naafu tewali kya bugagga kye yatwala kyokka mu very sure n'abaakola ebibi byonna abalina ebibi bye baamukola bagenda kufa babirekewo ebyo ebyobugagga babirekewo bijja sigalawo awo oba n'abantu bobutabiryako oba famire butagiryako gamba oli asobola okukutta nga talina kigendererwa ng'omuyisa bubi omuntu asobola okukuwalana nga talina kigendererwa omuntu asobola okukuwalana nga takwagala omuntu asobola okukuwalana ng'oyambala bulungi asobola okukuwalana ng'ovuga mu mmotoka asobola okukuwalana ozimbye akayimba asobola okukuwalana just n'omubuuza lwaki gundi otomwagala n'akugamba simwagala simanyi okitegeera so baganda bange twegendereze mu bintu bye tukola naye ekikulu kya byonna kwewaayo eri Katonda abantu twesiga abantu ebiseera ebisinga naye munnange omuntu gw'oyagala batakwagala osobola okufuula omuntu mukwano gwo nga kyaliiwo nnyo naye nga takuliiko nga si kyaliiwo nga ye best wo abantu gwe balaba nti ye best wo naye nga ye enemy wo asooka abasajja n'abakazi mmwe abakozeekozeeko eyo abali mu biyumba baliwa temwonoona ssente zammwe mwe muziweereza Uganda kubakolera lwaki totereka ssente yo n'ojja n'obyekolera yakuŋŋamba nti nno gwe ofuna $1.1 oba 2 ono gw'oweereza wano eno ng'omanyi akayasa akali e Uganda okamanyi omanyi akayasa akali e Uganda kati gw'oweereza wano mbwagenda kukuyamba nnyo akuzimbire mbwakugulire poloti mulimu abagula ate kyova zino kampani wenzaagalira bano abasenkyale nti muweereza direct ssente ne bawandiika kubanga kati oyo kanso akuwa endagaano bulungi nnyo ng'esoma ggwe buli kimu ne kiba nga kyekyo kati toyinaawo oyinza kugamba nti okitegeera akugulira n'ogula ettaka nga liri eyo n'olisangawo naye mwegendereza abantu babi abantu si balungi akuume atakuumira mpeera byaleero byebyo njagala okubeebaza mwebale kusubscribinga mwebali eddala
sharing bwoba ojjemu obubaka oliwadde mugenda mu comment section bwoba olabye nga mulimu ekigasseeko alhamdulillah bwe muba temuli nga nina byenkunyiizizza nsaba onsonyiwe naye buli wobeera ne Katonda oba olina ekisinga kumata 10 ya mpeera zeekali esuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigomo ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubize ku noti 772 98 331 ne noti 758 98 331 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitirawo kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 79 88 54 ne noti 774 666 93 79. Pizza Origin tulya kyaddala. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultants and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakufye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any gig registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction.